naye nga nsanyusa okulaba nange wentyo bali batya abantu baffe abantu balungi bwe bulungi. amen. Kakati ngenda kusaba mangu nnyo weyanjulire abalabi bange okumanye really quick mangu nnyo then otubulire ne ku nteekateeka ya Twegaite Global. Abasoga abendezisusoga enkabi twena balamuisi amaina n'eddoboozi lize Dr. Mukooba Mathias musaga ibanza liganga luuka kati ndi wano okuba nti eriyo omukono gwa Twegaite Global tujja kuba Angels awo mu Los Angeles Marriott kumpi ne airport nga inaili kwa bijana mukaaga ogw'okutaano guno twenda mulede tuwayeeku eri ebintu bingi tulina boat cruise awo tulungi abantu boat cruise tuwaye tunemu twetole ku obukobu tuliyo ni convention tuida kuba youth convention tuliyo singles night ate ekindi kyame tuwaye ku bintu ebisobola okukulaakulanya abantu bali mu diaspora bali mu diaspora ebyatuleta wano ebisobola okukulaakulanya. You are all welcome. You don't need to soga welcome everybody. Tunasa mkubona. Webale nnyo introduction eyo nje yanziza kakati kansoke nzireko mabega mbuuze what is your role mu Twegaite Global. Oli mukulembeze, oli mu testesi, oli ku leadership structure. Tubulireko ku Twegaite Global nga bwe mumugizimba kubanga kintu kipya okusinziira nga gwendaba. Twegaite Global kintu kipya omulamu ogugatta kwe kusobola abantu fenna bali mu diaspora okwegatta tulabe nti tusobola okukola ebintu ebipya ebitukulaakulanya ebintu ebyateewa tubeera kuno. Tulina abaana twetaaga okuzimba ebintu abaana baffe banaasangawo nabo ne babeera bulungi ate oliawo netufuna amaanyi agadde eka ne tubeerako nekitukola ekyenjawulo. Omuntu bw'obanga tosose kuguma tosobola kwetika kidomola. Kati ffe abali wano diaspora tukoze ekipya ekitabaddewo ebirowoozo twagala okubaganya. Ekipya kitabaddewo. Okay. Ekipya kitabaddewo. Kati omulamu wange nze omu ku bateesiteesi. Okay. Nze Twegaite. Okay. Yes sir. Okay. Oweereza n'abakyabala manyi president nani oweereza nabo tiimu eri etyo oyinza ogitubulirako manga abantu bagimanye. Tiimu nene mulimu Dr. Amos abasinga bamanyinga Megadi omusajja w'amaanyi ayimba obunyimba obusenekerevu. Yes, mulimu Monica Nankwanga, mulimu Loyo Babayi, mulimu Dr. Kiza, abantu bangi. Yes. Okay. Kakati muina ogaye nti biki ebitabaddewo nga kiki kiki mutandikiddeko ebitabaddewo mu kimu kisimbyeko eri simu nti kino kibaddewo kitwagala okutandika obupya oba okuzuukusa. Kati twagala okufuna ebirowoozo. Okay. Abantu abali kunaayira kuno biki bye balowooza nti baali agatta okukola okubasembezayo mu maaso. Ng'engongo y'Abasoga egamba nti Abasoga Tuseteyo
Ngirabye nnyo nga mugiwandiika ku mukutu tuseeteyo ginambululeko so ntegeere n'abantu bange bayongera okitegeera. Kwegamba okuseetayo naali kinyonyodde nti olina w'obadde tekitegeeza nti okoze bubi naye ate osobola okukolako ekisingawo ne weeyongera mu maaso. Okay. Yes, I appreciate that. Naye kati nkitegedde kubanga ntendaba tuseeteyo naye nga siddaba kukitegera bulungi. Kale, thank you very much. Kati Los Angeles Convention, this is the very first one yesoose. Abantu tuli bwe tubadde tutandika omuzindalo gubaddemu ka sketch kati mbadde njagala nziriremu kiki ekyokusuubira olunaku ki era abantu basuubire ki abajja ku convention eno esookedde ddala. Kati ekisookera ddala twagala abantu bajje awo ku Los Angeles tutuule tunyumye tukubaganye ebirowoozo. Bwe tukumanya ebirowoozo tulina baspeakers, tulina awards, tulina abaana bagenda okushowcasinga ebintu bye basobola okukola. Twagala ba singles nabo babeerewo, tulina abantu abongera okwogera ne ba singles. Ebisumbuwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tulina abantu abagenda okwogera ku bintu nga finance. Ate muno ebyo byatuleeta okwe Uganda. Kwekulaganyiriza tutya, tukolaganye tutya abantu abawamu. Ne tubeera nga tulina bye tukola. Kati bw'otunuulira bannaffe twasanga kuno nga tugamba si mu bubi. Abava across wano e Mexico. Bo bali mu construction. Eyo baagikwata yangu kumpi. Bw'osanga bannaffe abayimbi bali mu IT. Kati ffe tulina ki ekyaffe kyetusobola okukola. Ne tubeera nga naffe bagamba nti yes, Abasoga abo ffenna awamu kino kyaffe kyetusobola oba Uganda kale katugambe. Ekyo batumanyiiko. Then tulina boat cruise ku Lwomukaaga. Awo tugende tubiryemu. Aziz gyali, Farouk gyali, David gyali Dijjo w'Akabenje, ate ebirowoozo bidde obujja. Okay. Kakati ayagala okujja ku mukolo agenda okwewandiisa ku basimu alina kibanja kya website kyagendako anoonya ggwe nti okwewandiisa kugenda kutya? Okwewandiisa www.global.inc omutwe guli n'ogendako kuliko hotel kuliko engeri registeringa register okusasula boodi naye nga noyagadde osobola okubira abantu abamu nga Dr. Mathias Mukooba, Dr. Amos, Monica Nankwata, kuliko lwaba numbers kweziri. Okay. Yes. Namba yange kenyini eri 720-435-3213. Jiddemu gokulala 720-435-3213. So webale kati kakati bw'obanga olinawo any other message gyeyagala abantu bategeere, any call out abantu bakubira mulanga abo olina kyobagamba ekisembayo kyonna kyogamba nti njagala nnyo kyagala bamanye ba ku bagenyi abajja oba nteekateeka ku kisaawe batuuka entambula weeri bajja ku kisaawe abava ewala suubira nti osuubira n'abava outside of America ngeri gimugiyita Twegaite global. Is that what it means? Twegaite. Abantu abava mu UK, abantu abava South Africa, abamu bava Canada, then waliwo abantu abajja okuva mu Kingdom y'Abasoga okujja okuwetaagatako nabo tubasuubira. Naye n'ekirala tugenda kulonda ttiimu egenda okuliringa ekibiina kino okugenda mu maaso. Baffe tuli Interim. So tukubiriza abantu mwenna Abasoga n'abagaliza obusoga obulungi mutye tukolere wamu. Tulonda abakulembeze tugende mu maaso tuseeteyo. Okay.
Okay, nkitegedde bulungi neyanziza. So mwe abali interim mwe mwesowolayo ne mugaa nti kiki kye mwagala okukola ekitabaddeewo kati mukunga abantu bonna okuva around the world. Global negenda kutwala globe yonna, si ya America yokka wabula Global diaspora. all diaspora. Okay. Yes. Okay. So neyanziza. So webale ojjako ng'olinayo ekirala kyeyongerako ndowooza nze mbitegedde. Tweyanziza nnyo tukyaza ku mututu guno. Yes sir. Era bannange basaba omusajja tuwagire tumuwulirize tuwulira amawulire agafa mu bwengula. Agafa mu bwengula wonna yasebo webale. Kale so. Tweyanziza abatuwuliriza. Kale so. Kale. Bye.